nnaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Maayo mwaka 2021 omubaka Timbabra Cecillia Ogwal yayingira wankaaki wa palamenti wakati mu mizira omwali n'okkuba embuutu ng'azze okulayira ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti eya Dokolo. Ono yatambula ku kapeti emmyufu nga bw'akaada era nga bw'anyeenya ne kugaliba enjole, bw'atyo n'akuba ebirayiro bye eby'okuweereza bannayuganda mu kisanja kye eky'omukaaga. A team Ogwal, Cecillia, Barbara, swear in the name. Naye olw'okubanga ebya Katonda tosobola kuteebereza n'emyaka 5 egy'ekisanja kye tegiweddeeko, Cecillia we yayitanga adigida, olwaleero bamuyisizaawo nga bamusitudde busituzi. Ku lunaku olwokuna, Honorable Cecillia Ogwal yava mu bulamu bw'ensi eno nga yafiira mu ggwanga erya Buyindi. Bw'atyo olunaku olw'eggulo ennyonyi yakomezzaawo omubiri gwe okwaba obwe, olwaleero aleeteddwa mu ssetteeserezo w'eggwanga okumukubako eriiso evvannyuma, era wano ababaka ssaako ne baminisita bamwogeddeko birungi byereere. I learnt with deep sorrow the untimely death of our comrade. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Lupo amwogeddeko ng'omukazi mu nnamwoyo gwa ggwanga, era bo ng'abakyala ko n'abaana ab'obuwala bagenda kumusubwa nnyo kubanga abadde empagi yaabwe Luwaga. Right Honorable Speaker, the Honorable Cecillia Ogwal was a great stateswoman who loved her country, and she will be missed dearly by all the people of Uganda, and particularly us the women and girls. Akulira oludda olwabula gavumenti Joel Ssenyonyi amwogeddeko ng'omukazi emmekete abadde teyeerya ntama naddala mu kulwanirira omwenkanonkwano gw'abakyala wamu n'eddembe lyabwe. We should credit ATAT for her effort in the global campaign for women emancipation and empowerment in our country. Women emancipation and empowerment are broadly encompassing concepts and require concerted efforts and comprehensive approach to fusion. Ono akukkulumye olwa Cecillia okufiira ku mawanga olw'okubeera nti Uganda ebadde teyina kyuma kisobola kumujjanjaba Kkookolo, nti kino kikuba ebituli bingi mu by'obulamu bw'eggwanga Uganda kubanga bangi bafa nga tebalina ayamba, era wano waasabidde gavumenti yeetereeze. The passing of our esteemed colleague, the Honorable Ogwal, and many other similar deaths from foreign hospitals continue to expose the lacuna and deficiencies in Uganda's healthcare system. Many Ugandans succumb to treatable diseases, a consequence attributed to corruption and failure of the government to prioritize the health sector. This is why a handful of able Ugandans continue to seek medical attention abroad due to lack of confidence in the country's capacity to provide comprehensive health care for its citizens. Ye minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Nobert Mao amukungirizza olw'obuteerya ntama era nga yabadde talina gw'atya kugambako bw'abeera ng'akoze ensobi, anti tewali kinene kyetwala kubanga ne kabaka alamulwa kibaale. We need that. All of us know powerful people. All of us, whether you are the president of Uganda, whether you are the speaker of parliament, whether you are the leader of a party, you need people who can come and tell you what you look like and put the mirror in front of your eyes. She had that ability. And every country needs that. This is the time to summon our elder statesmen and elder stateswomen to call us to order. We were still on the front lines. Ono ayongeddeko nti Cecillia Ogwal abadde kyakulabirako eri abakyala abafumbo, nti newankubadde abadde w'amaanyi atya mu by'obufuzi tasuuliridde maka ge na bufumbo bwe. Some people think the powerful women don't have husbands. It is a tribute to Imad Cecillia Ogwal that you can actually be a powerful advocate for women's rights without simply degenerating into cantankerousness. So we also thank Mzee Lameck Ogwal for standing by Imad Cecillia. I remember Imad Cecillia teasing the president that you are only counting 50 years of marriage. I've been at it longer than you.
ye minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng agambye nti ono yali mpagiruwaga nnyo mu kutandikawo eddwaliro lya Kookolo erya Uganda Cancer Institute n'okuleeta ekyuma kya Kookolo newankubadde nga waafiiridde enteekateeka zaakyo zibadde zigenda maaso era nga tekisobodde kumujjanjabako. Imat's voice rose up on the issue of the PET scan at the Uganda Cancer Institute. Should always ask why we cannot have a PET scan in the country to avoid referrals abroad for its use. For the last 2 financial years, she roared this concern in this parliament. Madam Speaker, allow me to report that our efforts were not in vain, although she did not live to use the PET scan, which was one of the reasons for her referral. Today, the process for procurement and installation are in progress, and I believe that her family and all of us will be witnesses to this. Ogwalo buli lwabadde ng'akwata akazindaalo abadde nga tasobola kukata nga tayogedde ku ddembe lya mwana muwala. I want the Ministry of Education to stand up to the call we are making today. Let us increase the budget on girl child education. You address us for 1 hour. You did not mention the plight of the girl child. Right now in Lango sub-region, in Acholi sub-region, the whole of Uganda, we have child mothers of 9 years, 10 years, 12 years. It is important that the country must come up with a strategic plan to address the issue of the child mothers. Please. Omubiri gw'omugenzi gwatuusiddwa mu ggwanga olunaku olw'eggulo olwaleero guleeteddwa ku ssetteeserezo w'eggwanga era nga bwe gutyo gugenda kutambuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'oluvannyuma gutwalibwe ku bijja by'abajjajjaabe eddokolo era nga palamenti yeekoze ku nteekateeka zonna ez'okuziika nga ssemateeka bw'alagira newankubadde nga aba FDC ekibiina mu abadde awangaalira babadde nabo bazeetaagako kopi.